Stasha aina ekibiina ye president ale namulabye ali ku mukolo gwa NRM emirundi ebiri ali mu kukoka ekibiina kisuddewo omanyi twali wane kugamba nti Stasha kanswente ekibiina kyakoze se kyakuwuddisa bana Uganda ojjukira nga nkigamba kituufu ngamba Stasha kansubire ekibiina kyakoze si kyakuseketereza bana Uganda abafunye ebizibu ku mulembe gwagalira Yusufu Idiot ayinza okuba nga mugezi naye ng'amanyi amagezi ge bakozesa okusirwaza abalala okuzanya parts eziyambako gavumenti enyigiriza abantu egende mu maaso Stasha Mayanja nga ye bemu ku bantu abo bakozesa okuwuddisa abantu abalala tusobola kuga nti oli president wa kibiina oli muyimbi oyagala kujjako oyo ate nogera ndi n'omuyimbira oli president wa kibiina notukesya nogamba sigera kwesimba n'ofuna omuntu omulala neyesimbawo ate omuntu g'ofunye omulala gweyesimbayo abadde ku kaadi ya NRM bagimumma n'asala n'ajjeewuwo kwegamba ng'olabira ddala nti Katemba Stasha Katonda yamuwa ekisa yamuwa favor abantu tebamwagala naye favor eyo bweneemuvaako bweti buli kimu kyonna kyakoze kijja kufa ebyaddala nkubuulira favor Katonda akuwa time buli kimu n'akikuwa time naye sente zikwerabiza nti waliwo favor ekutambulirako favor eyo bweneekuvaako ogenda kulyawa walako Stasha Mayanja ng'akaaba ng'ali ku TikTok akaaba okwo kati ajja kukaaba n'ekisinga waawo ajja kukaaba n'ekisinga waawo abantu bali mu kufa ebyaddala abantu bali mu batta ebyaddala abantu bali mu kuwambibwa ebyaddala abantu babawamba ebyaddala abantu babatta ebyaddala abantu bali mu kufa mu Uganda muno naye kati gwewookera ku makya n'oyita mu bulumi bw'abantu abanyigirizibwa n'otandika obbakongoola amaziga gaabe gonna gajja kudda ku ntumbu ezo mu nabaanayo gajja kukwata n'abaana bo senga Stasha yakera kumanya ganze ndi muyimbi siri politician ansasula genda naye muyimbire awo simwinaako ttabu nga kamina sitamwinaako ttabu n'atayingira politics naye waga nti oli politician muyimbi wakoze ekibiina ky'ebyobufuzi kulwanisa gwogenda okuyimbira gwe president mu kibiina kino ate gwagenda n'oyimbira ono tunategeera nti ekibiina kyewakola tekikolera oli nga candidate wammwe tubere tumanya nga candidate wammwe abadde akola emikono ng'agiyitirako president Museveni najja n'agibeerako n'agenda mu kaadi eya NRM ne bagimumma nga bali batalina busobozi obwo guno omukwata nti yeesimbye ku tiketi ya kibiina yese ne muzijjeewo ezo period entininnya eyo $2,000,000 ag'okuwaayo n'ekitebe kyakolebwa weekiri awo sente zivuddewo mangu ago ng'obadde Canada okuba kyeyo zivuddewo amangu ago sente ezikoze ebintu ku speed bwe ekibiina kirina bafanders kyaliyo babanga mukyala musiraamu muŋŋambe ebintu nga ntudde ku kamera Allah subhanahu wa ta'ala tebamuzanyisa Allah subhanahu wa ta'ala tebamuzanyisa Allah si wa muzannyo Allah si wa katemba Allah si wa nsimbi Allah tebamunonyezaamu nsimbi Allah tebamunonyezaamu feemu tebamunonyezaamu bujogoye tebamuteeka mu comedy Allah subhanahu wa ta'ala awo ekitiibwa atiika kubanga yentandikawo y'ensi era yenkomerero y'ensi kati obanga ogenda ku musaalo ng'osalasala 5 sinze Allah kujajinga but manya ogwo musaalo gw'otuddeko ne gw'osaalira oba gw'osaba tasinika manya tebamuzanyirako tebamuteeka mu katemba tebamufuula kyabugagga Allah waalikira ku makya n'ayasimula Stasha Mayanja ajja kuwulira omwasi gwa Allah kyegutegeeza ekitegeeza nti kwe badde mutuufu mugamba kati osazeewo okufuula aba opposition abasirusiru oli eri ogamba oli wa opposition ate oli mu kuyimbira gw'ovuganya
kyekyo kyenkugambye olambadde akakaaya oli mutuswaza ffe abasiraamu onamanga aga abasiraamu twefuula kyekyo kyenkugambye Allah mugumiikiriza because yatonda ensi na buli kimu kyonna ekigirimu akuwa obudde nga bukya ne buziba naye Allah wayasimula oba n'atandika okukola ebikolwa bye bitwala buli kimu kyokoze ng'okozesa erinnya lye ng'olimba nkikuddiremu Allah waatandika okusasuza buli kimu kyonna kyokozesa erinnya lye ng'olimba nga ne sigida w'ogiyina ku bigere mu kyenyi byonna ng'obikoze ng'ogiyina bw'atandika okusasula buli kimu kyewakola ng'olimbira mu linnya lye kigenda n'oba ofudde abaana ne bakisikira byonna bigenda Allah tebamusinikira ku mannyo tebamuzannyisa tebamufula kya bugagga tebamufula kya maguzi bw'ogamba nti oli mukyala mu Isiraamu mukkiriza yasembeza yasala ogamba tukansinze nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amazambi ag'ensi ogewalanga kyova naganze sigina so agera musikiti n'ensaala wadde manyi okusaala kisobola kwanga obukwakkulizo bw'essaala eyo bukulu nnyo bw'otasobola kutekinga nti for granted kati wekubamu mu mutima bw'obanga oli mu katemba nga gwe sitesha mayanja omukyala yagendako ne Mekka ne Madiina nodda mu katemba okuzannyira mu bulumi bw'abantu okuŋoŋoola obulumi bw'abantu okuyisamu amaaso obulumi bw'abantu Allah waalikera ku makya n'ayatula n'ayogera ojja kuwulira nti ayogera Allah yatuka ekiseera n'ava mu musajja gwe bayita owa Libya Gaddafi ng'omanyi Gaddafi ebintu byali akoleredde abantu nga musajja musiraamu ayagala obusiraamu ayagala Africa ye uniting naye yatuka ekiseera n'aga nti gwono omusajja nakozesa obusiraamu okulimbalimba ensi nga byokola olaga nti oli musiraamu naye byokola emabega w'obusiraamu si byagala kati kankulage nti nonjogera yafiira mu trench mu trench y'omwala gye yafiira nga kaana ke kamusse Saddam Hussein abantu bonna bwe yali ayogera Iraq nga bawulira because yaliko ekisa kya Allah subhanahu wa ta'ala nga wayogera Iraq ewulira naye Allah we yagamba nti byokola ne famire byokola byonna mu linnya lyange bebi Saddam Hussein bamujja mu mpuku eri enfaye ogimanyi sinonje nkwadde basiraamu abeerimbise mu busiraamu naye ng'emabega waabwe batulugunya abantu naye nga balaga basiraamu Allah waayogera ensi yonna ewulira nti yayitandise okwogera kati Allah wanaakeera ku makya okwogera buli musiraamu yenna akozesa obusiraamu nodda ku kituuti oli musajja sheeka imaamu naye nga byokola mabega w'ekituuti ekyo bivumirira Allah bw'anaayogera ensi ejja kuwulira ate ojja kuswala sitesha bw'aba nga byakola katemba Allah wanaatandika okwogera ensi ejja kuwulira nti sitesha Allah yatandise okwogera omulaga nti byonna byokoze okuva mu buyimbe nga nkulaba nkusiriikiridde nkuwadde obudde weetereeze weekube mu mutima ffe tulina omusiraamu ene waffe gye tuli yeesimbyewo musajja musiraamu nnyo naye wagenda mu bukatuliki ng'ateekako omudaali yes wava mu katuliki n'agenda muzikiti ng'omudaali agujjako aguteeka oba aguteeka munda weera agenda okwesimba yanoonya bamuyitaani ono omusajja asa akyaliwo oba bishop oba biki n'amukwata ku mukono namugamba ogera kwera mukulembeze mulungi nze besibikola because manyi Allah tebamusinikirako mannyo Allah tebamuteeka mu byabufuzi tokozesanga ekintu ekiyitibwa eddiini ng'onoonya kalulu tokozesanga ekintu ekiyitibwa bayibuli ng'onoonya kalulu senfuma nja kujjukira yali bishop ani
owa bishop eyakwata ku muntu ku mukono ntomogera linnya bishop yali ani bishop yani ya bishop yani omwami yakawuka omukadde asende ondaga yavuga kuno gwabulu atambula ati mukadde nnyo yali omukulu buza maama ajjamu kubulya kwa maama Katuliki ajjamu kubulya okitegera ajja n'agamba bannange basiraamu nsaba munnonde ndega kifo wekiti ffenna tuli basiraamu kubanga obusiraamu tugamba ali musi makulu musirimu wava musiraamu nalitombuddaali bannange nsaba Bakatuliki munnonde ndi musajja agatta amadiini kyova olaba ndi musiraamu ayambadde n'omuki n'omudaali Mungu amusaasire era namugambye musiraamu swalako ku lwa Qur'an atera okuziikako yes ne mukalulu akanoonyezaamu mu kuziika ati waba atera okuziikako kati nno badde njagala message eno egende gyali taso agiwulira olunaku webalaba baziika atunuleko wansi awo alabe bagenda otteeka munne ategeere edduniya kakati mu kuziika waliwo lumu wenasangibwa nga ndi mu kifo kyekimu nga waali olunaku twali tuziika omwana wa Nuupu waliwo kyali waffe registry yafiira omwana we wa Nuupu omulambo guli mu ddiiro awo n'akwata akazindaalo bannange nsaba bululu nsaba kunnonda sagamba mbeere ng'ono eyabeeremu ng'agamba nze eyabeepaatikako yagera ebigambo bingi nnyo nkufuna bwe bampa akazindaalo agamba bannange nze sinoonya kalulu mu kufiirwa maama yeetika olubuto emyezi 9 ali wali omwana we ali wali kati mbagaya banne musaba kunnonda waliwo ak'obuntu bekalina okujjira mu bantu nyoke katu kikino kya buntu singa nze aluzinze omwana oyo nandibadde mpulira ntya waliwo ekintu ekitibwa eddiini welina okukujjira nogamba naye kanfune ensonyi ku lw'eddiini gye nzikiririzamu gye nasoma oba gye nazaalibwamu kambere n'ensonyi ezo kati musiraamu yonna gy'oli oba Mukatuliki oba oli mulokole oba oli omupolitesa yonna whatever case it is bw'ogendanga mu bya Kaisaali biba bya Kaisaali era mu bya Kaisaali ebyo tebikwerabiza nti waliwo omutonzi akebera ki akebera ki kyogenda okukola n'enja akebera n'eki kyogenda okukola ng'otuse mu ntebe eyo tozanyisanga Katonda era sitesa mugamba byonna bikole Katonda sitesa wanaatandika okwogera ojja kakasa nti nno ayogera tumalize ne principle tumwaniza olunaku lwa leero tugera mwaniriza enateete kindi saba kabaze kuwandiisa naye egundi bagimuganye Katwe bagimuganyi bamuganyi Ntebe Road bwekifo kiri ku kkubo bamuganye ebintu bingi nekyo tubadde tukisuubira president yayiseewa si ku Ntebe Road yayiseewo kati lwaki owaffe baagala bamuyise eri mu nsiko because President Museveni ali ku Fountain of Honor Fountain of Honor eyo kyeyogera ensi ino kiwulira because buyinza nkufuna amateeka gamuwa obuyinza obugamba nti n'oyo yavuwala n'ayavuwala amateeka gamugamba oyo ogaggawala n'agaggawala President Museveni ekaka yasooka nti ofa ne bakutta gaggawala n'ogaggawala asookera mwaki okujja ng'oli journalist ng'oyo yamubuziza ebibuuzo nakakala kuva olunaku lwa leero njagala obeere munnamawulire wange wa ofisi yange omusaba kwa milioni 15 ekiba bakuwe n'emmotoka bakusasule n'ennyumba nekiba n'otandika obbikola n'otandika obbifuna nga omugenzi yabifunanga naye ebyo bibeerawo mu bukulembeze nti avuganya atuutingibwa bubi naye mu kutuutinga obubi okwo kwayitamu kwe kumuleetera okubeera n'obuwagizi eri abantu nti teriyo muntu mu Bayibuli eyafuna obuwanguzi mu mirembe Yesu yali ajja mu bulamu bw'ensi bazaalibwa mu kiraalo ky'ente ekiraalo ky'ente bamuyitani Kadino Wamala Emmanuel yamukwatako waati namugamba ogenda kufuga musiraamu alina omusapuli ogenda kufuga najja mu basheeki baimaamu nabamukwatako namusomera edduwa naye ng'ate mu busiraamu bagamba bwokeera ku makya noyambala oba nogera mu ddiini endala olina okunaaba emirundi 7 alina n'okuddamu n'atoola shahada alina okuddamu okutala simanyi bagitoola kubanga omuddala akyagulina
Achagulina. Gugu achatambula nago. Musiraamu atambula nago akaluka mfukidde akalulu. Bino bya bisana bino. Akaluka sahaba. Akaluka mfukidde akalulu. Nze kulalira akaluta kajja kuntusaawo. Alina okuddamu n'atola shahada. Akaluta kajja kuntusaawo kuzanyira ku ala nakufuna. Neka tuwaba ali wati mu bakatuliki ayambala mu basiraamu asala. Friday. Ate muzikiti abeerayo. Eddiini yatugamba sala Friday yokka. Bwe muzikiti abeerayo. Era muzikiti gwatuka nze afuuka emboozi. Siwagidde busiraamu. Siri musajja ayagala busiraamu. Ni musajja ayagala busiraamu. Ni musajja avuula obusiraamu. Ni musajja ebigambo bya seeka ono gutukubidde kyetaaga tubifuwadingire ku oyo tubimusindikira ategere olaba kugamba Swaitani ekintu ekigudde tokirangira mu muzikiti kate ng'okubiramu campaign Swaitani ng'ekwambise era yagiina ekwerabiza obutuufu bw'ekintu yetaaga dduwa ya ruhuya ky'otambuliramu yetaaga dduwa ya ruhuya oyo Swaitani ng'ekwambise ekwerabiza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam emukwerabiza Swaitani ng'ekwambise ekwerabiza ebikolwa byolina okutambula ng'omusajja omusiraamu Swaitani ng'ekwambise esobola okukwasa omwana omuto obeesa okukwasa omwana wo ng'eba ekwambise kikinaga Katonda akuwa movement bina ku Katonda akuwadde omukanosa osaba nnyo Allah subhanahu wa ta'ala akuyambe olime kukoleramu nsobi odeeka okome ojje ku mulimu kwanga mu process eyo waliwo abantu abafa ng'avudde waka muna bawo munanga afudde bodaboda emukubye mukazi omunange andasala no bodaboda nemukuba mu process eyo Katonda akuyambe akuzzeeko olabe kuba nabo ng'omulamu so bwe tudda ku kiki mbadde nkugamba mu Bayibuli teriyo omuntu yatuuka ku buwanguzi ku silver plate n'omuntu gwe bayita Yesu nze gwenzikiririzaamu kusaidi yeno gwe muyita Nabbi Isa Nabbi Isa yazaalibwa mu kiralo ky'ente nze nzikiriza ewaffe batugamba mwana waani wa Katonda mmwe mumutwalanga mutume yaje Nabbi wa Katonda fe waffe tumutwala nga omwana wa Katonda ekitabo ekitukuvu kya Kurani kikimwogerako nti ye mutumu atafanga fe waffe tugamba yafa nakolaki nazuukira naye okutuuka ku buwanguzi obwo bwonna yazalwa mu kiraalo kya nte yalibwamu olukwe yakomererwa yali mwana wa mwavu yazaalibwa embeerera ewaffe eyazaalibwa ki embeerera kakati sina yekka bw'ogenda ku musajja gwe bayita Jacobo mu Bayibuli yabba emikisa gya Esawu n'ava mu kubba emikisa gya Esawu ye musajja yekka mu Bayibuli era amezeeko ne Katonda ekigu mu kumegga ne Katonda ekigu namugamba sebo sijja kutanga tombulesinze Katonda yamubulesinga n'amuta era n'avaamu ensi gye bayita Isirayiri oyo Yakobo sina yekka bw'ogenda musajja kyawinza okuwa David tata we yazaala abaana bangi n'okuŋŋaana maama David yafa ng'ate tata we amwagala nnyo nga buli wamulaba amujjukiza maama we yamukuliranga ku nsiko ng'alunda ndiga naye mu bisolo ebyo yakusanga ng'amalubu n'asanga ng'empologoma ng'alina okulwana n'ebyo ebintu kumbe byali bimutegekategeka olunaku walituuka okulaba Goliaasi nga tamutya kubanga omuntu ayimirira naga empologoma nange nagitta teyo kyatasobola kweŋŋanga taata we yamutwala ku ddundiro alunde naye nga tamanyi nti ali mu kutegeka David abeera n'omutima ogusobola okuŋŋanga ekintu kyonna era we yavaayo eyo yafuuka kabaka naye tebyali byangu kwali kusoomozebwa nakubeera ng'alina envuumuulo n'ejjinja lyeyakkiririzaamu nti ejjinja lino lyenkutte olaba litta empologoma litta amalubu nsuubira ejjinja lino lijjakera makya litta omuntu ono mu kukkiriza okwo era lyamubegga kati pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu mu kukkiriza kuno kuna kwayitamu kulimu ebintu bingi ebyapeninga abantu abamwetoledde bajja kusibibwa
bajja kukwatibwa bajja kuttibwa okwewandiisa ajja kuyita mu kusoomezebwa okwenjawulo naye byonna na process eyo mu byayitamu mu kwewandiisa kuno kwagenzemu okwewandiisa omuyinza okuvaamu okununula Uganda. Mashallah. Naye ate enateete ekiro poliisi yakubya abantu ababaddewo emigga egiri serious. Byonna bikolebwa byonna babikola byonna bikolebwa mu gavumenti eri mu kufa. Gavumenti eneetera okufuba gavumenti efudde ekola ebintu bingi nnyo ebyekisiru. Gavumenti efudde yekuba abantu. Gavumenti efudde yetakola service eri abantu. Gavumenti efudde yeyebikkiriza ebibi n'ebifuula ebirungi. Gavumenti efudde yeeyo ekeera ku makya okuva ku bannansi nekuli abantu abali mu buyinza. Kati tekyewuunyisa naye Katonda ya protectinga David nalwana ne Goliath ye Katonda y'omu agenda ku protectinga Bobi Wine omutuusa ku nsi yagala ensuubizi. Ewantu we batugamba mbu kkubo ndijukirawo President Museveni yakolawo lyo teryali kkubo. A fountain of honor. Ekatwe wali A fountain of honor. Kyo ekiganyo principle teekawo. Fountain of honor ye waddembe okukola ekifo kyonna kyayagala. Yes. Tuba tugenda leetawo obulabe. Bw'oba nga wayita mu COVID yakusomesa ekintu ekiyitibwa obuyinza. COVID yakusomesa ekintu ekiyitibwa okusevinga. COVID yakusomesa ekintu ekiyitibwa emmere. COVID yakusomesa ekintu ekiyitibwa sukaali. COVID yakusomesa ekintu ekiyitibwa obulamu. COVID yakusomesa ekintu ekiyitibwa okufa. Ebintu byonna bye njogedde COVID yabituyisaamu ne tutegeera obuyinza kyeki. Nti President Museveni agamba ebeera ng'erina okuteekebwa mu ki? Mu nkola. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti bannange ndeese kawumpuli gwe bayita COVID mu nsi yammwe. Mulina okukeera ku makya okwewa distance. Nga n'omukazi oba okedde ku makya nga mukazi oyo amufunye bamusibira eri gwe n'obeera n'oba ng'omwagala nnyo otya nga tosobola kubeera naye ku buliri bwe bumu. Era n'okumuziika bamuziika bamusabise tosobola mukubako na liiso luvannyuma. Bamuziika bamaze omufuuyira eddagala aleme kusiiga balamu. COVID nga n'oba ng'olina ssente mu akawunti nga zikugulira emmere naye ng'oera ogiwulira ogirya tewooma. Kati COVID gwe twayitamu yakuyigiriza ekintu ekiyitibwa fountain of honor nti erina obuyinza. Omusajja yajjayo minzaani n'agireeta ku TV n'aleeta kiro y'akawunga n'agamba akawunga kano osobola kukalyamu emirundi 6 naye nga Katonda ye waatudde akozesa biliyoni 1 buli nnaku. Nefa twaga kiro ngeri gye tulina ogitemaatema. Okitegeera? Ye waatudde mu State House mwali mulimu buli kika ky'emmere kyonna kyayagala okulya. Ye waatudde asobola okutumya emmere e South Africa n'ejja ku nnyonyi naye gwe yamuteeka mu buyinza awo nga tosobola nga gamba akawunga kano katemeetememu olyeko wano olyeko ne wano olyeko ne wano ojja kumala. Era ye muntu omu yadda mugamba nti COVID bwe yakusanga ng'oli mwavu ogenda kwavuwala nnyo. Bwe yakusanga ng'oli mugagga ogenda gaggawala. Era twabalaba mu COVID abaavu bayavuwala. Abagagga basitulanga ebizimbe n'oyitawo nga abantu wakalu n'osangayo nkyangaliwo flat oga ni muntu kyona azimba flat mu kiseera lya COVID. Sente yazijjeewo. Ninga statement ava president nagamba COVID abakusanze nga teweetegekedde. Bw'oba oli mwavu ojja kubeera mwavu. Bw'oba oli mugagga ojja kugaggawala. Kikyakulaga obuyinza bwa president. Nti obuyinza bwa president ensi ne bweba nga eguddemu musisi gwe wasooka okujja mu nsi. Ye 01 wansi gwe wasooka okuprotectinga. Ne baddako famire ye. Kati bano ab'ennono ne baddako awo. Ayira akawete bwetambula. Kyovula ntugamba nnyo nga ggwe omuntu yenna gy'oli. Va nnyo, kola nnyo. Abaana bo baleme kubeera collateral damage y'ensi. Abaana baleme kubeera abafiirira ensi. Abafiira mu bintu bye batamanyi. N'ebino byonna tubiraba biteekateeka Bobi Wine
okubeera president ow'enkya oba biteekateeka Uganda okulisiivinga omukulembeze oyo ataaweeko mu mirimu banyankole bokka oyo ataatunuulire kusanyusa bagwira ddaani bannansi oyo ataakwatenga baminisita be bajjanjabi b'omuwabweru w'ensi abannansi bafiire mu nsi yaabwe nga tebalina ddagala one day twogera wano naye lujja kuba olunaku lumu olunaku lujja kuba lunaku olwo obudde bujja kuba nga webuti oba si webuti bagambe ku TV President Museveni afudde oba President Museveni avuddeko naye Katonda akyanoonya muntu oyo akyaguluminga era nkuwadde nnyo example ya David omusajja yali amubuyinza yali Katonda amwagala nnyo yali muntu nga Katonda amwagala nnyo n'amuteeka ku ntebe ey'okubeera kabaka naye yamugamba togenda omutalo ogenda mugenda dduwangula naye mulumala odduwangula temujjayo wadde n'ekintu wadde nakyo mubirekengayo olwokuba nti yali kabaka alina feva ali mu biseera bye ne yeerabira eddoboozi lya Katonda yabijjayo n'abiri n'agamba onyoomye kale kantegeke n'atandika okutegeka David taata we n'amusosolanga taata we n'amusindika genda olunde embuzi genda olunde endiga mu kugenda eyo David yasangayo ebisolo eby'enjawulo mu kugenda eyo David yasangayo empologoma ng'alwana nazo obutalya mbuzi za taata kubanga wakumangayo waka ng'embuzi teziwera nga taata kugoba musango giba miggo kati ng'alina okumakinga sure nti nno ekisolo kyonna tekikwata ku mbuzi za taata we kumbe Katonda ayisa David eyo okumufuula kabaka amuyise eyo amusanze Goliath nga talina mu mutima gwa kumutya nze obulamu bwange ngenda ne mbutunuulira obulamu bwange bwadde kyamagero gye ndi ku myaka 8 nali street kid 8 years nali street kid awo Kampala Road nga ndya mu kasasiro 8 years nga nna mama ne taata nga taata wange si mwavu nga alina ssente kubanga yali accountant mu Direct Corporation Direct Corporation ogimanyi sente zaaliwo ninga mama wange yagaana omulabirira because agaana omuzalamu omwana w'okubiri Katonda nakozesa effujjo lyonna mama nangoba ewaka mukungoba ewaka ne nfuuka street kid mu kufuuka street kid okwo bantu bangi nnyo abaavangako saavaako era olunaku lwange naye ngenda okwetta lwava ku mulema omulema nesaza kati akyaliwo wenamusanga ng'asaba obutwa nabusuula naye nva mbugula makere ekivulu ng'ensi entamye nenga bw'obanga abantu abanzaala tebanjagala kati ani agenda okunjagala awo natandika okwagala nnyo ekintu ekitibwa obulamu bwange teriyo mbeera teriyo kigambo kya muntu kisobola kummenyamenya kubanga gye mpise mu bizibu tolabangako muntu kusiba mukampiringisa n'ogenda mu kinabe n'osanga mulenzi munno bali musiyaga waliwo kyayeko mulenzi munno bamusiyaga era nsaba Allah kinkingiriza bibyali ekampiringisa tobangako ku street awo omuntu najja n'akwata mulenzi munno ng'olaba kyali kikutuuseeko waliwo liddeko mu kasasiro waliwo osuzeeko mu mpewo nga tolina kyakwebika nga tolina kyakwebika oli ku street kati ebyo byonna Katonda yabimpisaamu nga ntegekategeka okufuuka Jacob ow'enjawulo nsobola okutegeera omuntu atalina mmere wekiwulikika nsobola okutegeera omuntu atalina school fees wekiwulikika nsobola okutegeera omuntu ali mu mbeera embi wekiwulikika because ndi mwana wa ghetto ndi mwana eyekuzizza Katonda gwagulumize teriyo kigambo kyosobola kuŋŋamba kubanga nvaako mangu mu kuvaako mangu mba mpulira obusungu nenga nti naye omuntu ono ambuuli nga nvuma amanyi gye mpise amanyi entalo zennwanya okutuuka no wentuuse era kyova nti ate njagala nnyo okugirayo omuntu karakita yange entuufu ekibi kyange ekituufu ekyakolera mu ghetto wekifaanana nentuuka lenga Mukama Katonda yanyamba ekibi ekyo nenkyejjamu kaneme kireeta nfundikira ŋŋamba yonna gy'oli mu bulamu bw'ensi ne bwe tulimu obulamu kyamagero leero wooli enkya toliiwo ebintu by'ensi tebikumalangamu ensi eno gyeyo bayita Uganda bajjajjaffe baagirimu
nga balina amataka mangi n'essaawa zino amataka tebagenda nago babakenderezaako kafuuti kebabaziikiramu ne baziika ne bavaawo kati ettaka gy'olina essaawa zino emyaka 10 oba 2 gijja kubeera ya muntu mulala emmotoka gy'ovuga essaawa zino omwaka 5 oba 3 gijja kubeera sigiri oba ekintu ekirala ennyumba gy'otwala ng'ekyakabi emyaka egijja mu maaso tejja kubeera nnyumba yakabi sebyoku nsi tebikumalamu nga tuteesaba Katonda tuwa omukulembeze oyo atasoosere mawanga atasoosere madiini naffe tekweko mu mitima ogambe byenkola ddala kulwalira birungi byenkola kulwa Katonda birungi byenkola ddala ekitabo ekitukuvu kye bayita Quran oba Bible bikikirizaamu beera omutuuze oyo asooka okukwasa Uganda eri Katonda kyoyagaliza omwana wo okubeera nakyo kyagaliza n'omwana wa neighbor kikkatako okubuuza neighbor wasuze bulungi omwana waki tasoma bw'oba tasoma kizibu ki ekiganyi osoma nga ssente nkwata ye 5 kyensobodde twala omwana asome kubanga omwana Quran egamba akla bakita akla omwana watasoma oba wotasoma oba oza ensi yo emabega I salute